Mukisagwe n'omulimi w'amayina yewuna yatu amaze okutuuka nze mudu ndi muyawa waggulu nnyo nagitegedde dda n'amubuulira nina be nabaziza nga oyo kabadde avuga saagala kagula nogako sikaagala naye kaliko nkaagala omanyi omwaka ogumu tulina we twali ku Canaan restaurant awo nga tuga gavumenti egenda kugwa gundi yayombye ne gundi nagola bwatu twavanga ku Kanani nga tugenze government ku luno weekend ene kati musajja wange omu abadde RDC naku zino badde jinje no musomesa RDC yani yali wa UPC gundi senyonjo si senyonjo sakwa ngaga nti naye ye yesunga routing kati sakwa ngagenda yesoka n'okwesooka nti mu routing ekyo kyange mu routing ekyo kyange nze bonna abamulango nja kunyumizaako abamu leero akuba sakwa be yali ayagala okuluutinga saagala byogerako sakwa yali tayagala kuluutinga motoka yali tayagala kuluutinga bizimbe yali tayagala kuluutinga gwe byoyita ebyobugagga sakwa be yali ayagala okuluutinga byaffe ne banka teziri yaire ibye eranga tubeera ku street naga ne routing ja ndandikirawo sebo nja twala mukisago nokulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe mikwano gyaffe era nange nja kwongera eddoboozi ku nsonga gy'oyogedde bana akawuka kali serious ate ekibazo nabadde njugana ne mukwano gwange omusomesa Mutebisiraje yadde afiiriddwa muganda we nangambwa akawuka kikakoze abasomesa basinze bamina kufiira waka bwe bawuli ezo zisente zisabwa mu ddwaliro ne badala nkukozesa bino bitugezaako okukozesa bangi gye bafiiridde abantu bangi tebali accounted for bafudde so nga nange era kyeŋŋamba buli woofuna nze noonya wabangemera bakugeme kubanga ne bw'onaagaana okugemwa kajja kuli era walobe tuziise kakati kubanga eggwanga lyammwe terikola ddagala oli bw'aba ayagala okutta n'aspirin ne panado sima headaches byonna bye mukozesa bisobola okukunyiga so mugezeeko okulwana okulaba nti mwerwanako mugemebwe lwetugibajja okusobola okututa ate nga Abdullah abukwata omuzindalo okubuuza abantu mu Bagambye nti institute gye boogerako ekola eddagala lya AstraZeneca mu nsi yonna yasinga okukola vaccines ezisinga obungi mu nsi yonna wano bwe tutwala abaana okubagema oba ffe okutugema bwe tutuuka wali teri yabuuza eyo vaccine gy'oyina yawa leero basoze okubuuza vaccine oteekayo butesi mwana noga nti lukusense nti waliwe bagemera tobuuza baagijjawa ani agikola yakolerwa nedda bwe mpandika ekigambo ekyo ne nkibateeraawo asobola okuzaawula nga taddewo nnya Abdullah buuza abantu za radio Simba walungi mbalamusizaako nnyo akawungezi ka leero nsaasira nnyo mwenna abafiiriddwako abantu bammwe bannaye mwenna mbasaasira nnyo kibi ddala batuuze bennamawujjulo awo mbasaasira nnyo okufiirwa mwanninaffe maama waffe Yudaya batuuze b'ekiyunga awo mbasaasira nnyo okufiirwa mukadde waffe muzeeyi Sande n'abaziise mu nkonge taata Sebufu bannaye mwenna mbasaasidde nnyo n'ekyampisa awo bannaye kitalo nnyo kitalo ddala ne Katoogo bannange kibi nnyo tusaba Mukama Katonda abagenzi abasonyiwe ebyabasobako pozi n'abafunye ebirungi nammwe mbayozaayoza naye era nsaasira nnyo mwenna abakyalwana okulaba nga mufuna ekyokulya kibi nnyo nti gavumenti awo wetutadde naye era nziramu okukubiriza buli omu alina kyasobola okuyamba ayambe mulirwana we nawuliddeko ekintu nti baatuganya okugaba emmere naye olunaku olwaliro bwe baatuganya okugaba emmere naye mbakubiriza buli alina kyasobola yamba gwosobola okuyamba naddala ng'otandikirawo okumulirwana abasiraamu mwenna mbayozaayoza olwaliro ennaku ziweddeyo atasazze ekisolo paka omwaka ogujja Mukama Katonda nawe gwe batatuusizaako Idi nawe poteya kati nawe oweddeyo ampuliriza Lutindo wano ku radio Simba eriyo Mukasa Senkubuge ye yakutandise tonnatuuka era nti omubaka bw'atuuka mugambe
abantu baabata twali twakola pact nti okutuusa nga abaana baweddeyo tagenda kijja ku muzindaalo muganda wange era bannayuganda mwenna mbakakasa gavumenti eno yawamba abaana bangi abamu bakyali mu makomero eyo tulwana bwezizingirire bangi tetumanyi na gye bali muganda wange Kanatta n'okutuusa essaawa eno simanyi gyali muganda wange Yuda Sempijja simanyi gyali mu bimu ku byalabiseeko mu parliament olunaku olwaleero kubanga nabitebolinga dda mu parliament ensonga ezo Jim Hwezi yabyebalamye n'agamba tugenda kusooka kusinkana ne Kiwanuka tulabe anyinyonyole bulungi so ensonga ezo zituddemu ne minister wa security mu ggwanga munaakulembera ebitongole ebyo ebyakulembera okuwamba abantu nsuubira ku Monday nga parliament naddamu lwakubiri tujja kuba tulina bwe tutuuse era akomewo ku lwokusatu actually bamugambye lwakuna okunyonyola eggwanga ku baana betutamanyiiko mayitire era mwenna abalina abantu bammwe nga temumanyi gye bali nga baabawamba nga minister wa internal affairs shadow government mbakoowoola teekaamu akasimu mu mpeereza information y'amannya ago twetaaga Jim Hwezi atunyonyole mu parliament. Ampuliriza nina ensonga bbiri emu ekwata ku byakwerinda emu eri laita eri laita y'ababaka bagudde mu mudidi eyo ekisooka njakola rider siri omu ku baligamba nti abasajja bafunye sente z'emmotoka tuli obliged twakkiriza ne tuteekamu ssente bwe twali tukuŋŋaanya ne tugamba nti tujja kuteekamu ez'okunoonya eddagala ne emergency ne tuteekamu ntono ez'okulabirira ababaka okubawa emmotoka ne tuteekamu nnyingi ne tuddayo ne tubalonda because ebyo byakolebwa parliament ewedde ng'efuluma neetegeka ne tulonda n'okulonda ne tugamba nti bano abaakoze bwe bati tubasiimye bakole bwe bati ne my quick one on that njagala kubuuza timing Kaija olowooza ki ku kya timing nti yandirinzeemu ennaku entonotono yabaddeyo netteeka lyamenya nga alinnyeemu ku kyawakati nalabye budgets z'ebitongole bya gavumenti bazikwatamu mweno kwoota ensooka ne bagamba nti kwoota eno nti olw'embeera bwetambula nti ebitongole tubitemyeko ssente ezimu tuziholdinze baaka olw'okuba ensi tetambula bulungi purely for decorum olowooza yandirinnyeemu neyanza nnyo Peter eyo ensonga njagala tukiyise mu bwangu yes ekutta abantu omu babiro naye kyenjagala nze okubategeeza waliwo omuzannyo Mwai Museveni gwazannya mu Uganda muno abantu ogwabalema okutegeera ate n'abatera okulwaninga okwogera tebabuulya abantu budget buli wamu wagendawo ssente mmeka ewa Mwai Museveni wagendayo ssente mmeka kubanga budget ya Uganda bagitemaatema ne babaako biri ebitundu 3 ku buli 100 ya budget nga byebyo biweebwa parliament kati yo parliament netemaatema ebitundu byayo emu ne bigenda ku ntambula y'ababaka kuzaayo government nayo netemaatemezaayo zeteeka mu health zeteeka mu education zeteeka mu kibala Peter okimanyi the information yafulumye government ya Uganda yagenda mu America neeramuza eddagala okuligula $3 buli vaccine naye nga abalala baligula $15 lwaki munansi tabuuzani ali 15 ndoza ekibi ababaka baffe kibalemye okukola bo wennyini kwe kujja okweyogerera ne bannyonnyola ebyo nti ababaka okunnyonnyola ebyo nti omusajja wano ababbi wano Mwai Museveni buli ddakiika tumulabiriza ssente nze zaagala okuwera miliyoni galinga 5 ogambye eddagala ku katale ligula ssente 15 yes ekwe 15 naye mu factory gye bagenza okulamuza bo ne bagaba baguza 3 ani agenda okutwala 15 kuba that would have been a discussion wano nekensemeyo ku ekyo olunaku lumu ojjukira basajja balaba bali bamukompensatinga ez'obutale Museveni akwata omusajja omu n'amukwasa biliyoni 147 n'amuga ziizo so ndowooza ekintu ekiriwo ababaka baffe era nze kyembadde mbanenyako ennaku zino muganya okusonga ku ggulu ddene
mumuganye okumusaba emmere kati mwe mugigaba muganye okumusaba enguudo kakati mwe mutandise okwekolera ebyo kyovula kati atugize propaganda ebakyukidde kati mulemedde okwedefendinga. Olutindo Abdullah so ndaba owandiika notes nyingi ensonga nnene mbadde simaye ensonga ntuno njagala kabudakiika nga bubiri wange kubanga nga achenga reportinga ku ambulance zebagula 38 batugambye buli ambulance bagiguze esemba y'okubeera nga ya low quality mu ya milioni 338 ambulance emu. Of course nze nabasuubiza nga nkimanyi whatever centers banampa nja zigula mu ambulance. So nessaawa eno abantu ba Mukono North nze kye bamanja ambulance kubanga nagibasuubiza amanga others. Era nina essuubi okubagamba tibasebo nze sente nazifunye ambulance essaawa yonna eyingirawo sikirako kubuusabuusa mu ekyo because sente ezo nalina zibaye namanya nti nja zifuna era kati zaguddeko. walabiko ku position ya chief whip kucha sente ezo avumirira nese kuvumirira yenna ya chief whip si government chief whip opposition chief whip signature Honorable John Baptist Nambeshe. The National Unity Platform joins most citizens in expressing outrage at the indisciplined way of spending public resources by the Museveni regime. Most Ugandans have been justifiably shocked that at a time when Ugandans are grappling with dire effects of the lockdown and government is begging resources to purchase vaccines, the same government has released over 108 billion to members of parliament to purchase vehicles. This is just one of the many aspects of wastage of public resources. Ekyo kituufu kyogera mukama wange naye waliwo issue gy'ogambye ke kaseera akatuufu buli institution ya government yonna bagislashinga ne bagisalako ssente ne parliament yennyini bakwata ettundutundu ne bagamba parliament eno nga institution tugisazeeko ssente bwe ziti oba oli awo ndowooza nayo bisatu ebyandibadde ebisatu ensonga lwaki zaafuuka 2 basobole okukwata ssente okuziteeka mu covid. nze nganze abalonzi abangi nga memba wa parliament manyi bampulira nabasuubiza lwe nagendanga nti ngenda kuleeta ambulance era bulijjo mbagamba nange ssente sinnazifuna era kati mbagamba ssente nazifunye ambulance ejja ekya chief whip that is position ya mukama wange government nange sola gana ssente olaba kati nzirekayo bazibbe era ne mmala nkola ensobi mbu nezizzayo bazibbe akangenda nzigulamu ambulance. Ampuliriza Olutindo awo ngenda kuvaawo okwawukana n'abalala siri omu kubagaa nti ate bandibawadde ate bandikoze bwebazi. Enjawulo yange yokka ndowooza nti ebaayo moment lwefiisa noga nti tulinde mukko tulindeyo emyezi 2 ne government endagamu teyina ssente ojjukira trillioni emu mu billioni 8 zibassa ku vaccine n'oleo tebannatugulyako neegi nemu awo ngenda kudda naye kansooke nkoleyo nina obligation ku lw'abawuliriza ba Simba mukulu Kaija kubanga nali wano ku radio eno ne Honorable Ibrahim Semujungana ne ngamba abantu government ya Kenya yasalawo never ku katale akali recognized internationally okugula vaccine ozigula through COVAX oba ozigula through UNICEF oba through the African Union bayegatta ne bateeka mu kisawo ekimu ne mulukola gulingi bayita collective bargaining. Kenya yasanga nga mu vyeko eyo kiyinza okubatwalira omwaka mulala mulamba n'ekitundu okufuna the desired number. Government ya Kenya neega nti eri ayinza otutuusa eri abasajja abawarabu farms ne foundations ne bazita endala si foundations ekigambo nja kijjukira abantu baddira ssente zaabwe during the research period ne bazinvestinga mu process y'okukola vaccine ne
bazigula bakiyita holding yes era bazikwata ne bagamba nti nze ninayo miliyoni 5 ninayo miliyoni 2 gavumenti ya Kenya bwe yatuuka ekiseera nega kaabulangane procedure entuufu eyo tunagiyitamu era tubuukinze soke tuyite wano ne bayita mu kaamoli ne bagenda batuukirira abasajja abasooka okubasuubiza sente za gavumenti ya Kenya. I don't remember the amount ze yayina zaali zisobola okubawa miliyoni 10 za vaccine 11 we bamalira okutuuka mu katale nga bawezezza ne 14 naye nga bali mu Luganda bakiyita black market era okutandika n'omwezi ogujja Kenya efuna miliyoni 4 ezisooka. Ndi omu ku bantu abagamba gavumenti yakuno bw'aba Abdullah Kiwanuka yayina vaccine ng'aziyina ku black market nga tusobola okumufunako ku $3 vaccines ezo ne tuziteeka wano ne zigema abantu baffe nga tufunyeyo miliyoni 10 nga bwe tulinda eziri official eza UNICEF neza medical access bagiyita medical access kuba UNICEF ekola ne medical access UNICEF medical access African Union COVAX nga bwe tulinda abo bwe tuba tulina akamoli ke tusobola okujjawo ne tutaasa obulamu tukikole twakikola mu kugula ebyokulwanyisa tukikola ne tugenda tuzijjayo mu Bank of Uganda against all rules nga tebazisabye na mu parliament with saving lives bweba eri Abdullah n'ali enjawulo bagimu eyo ye position eyange so siri omu kubaga nti zaasiyitiridde ebbeeyi mpuliriza Lutindo awo ngenda kuvaawo. Abdullah Minister wa Internal Affairs nzijawo gavumenti yatulaalika juzi General Jim Muhezi yatulaalika nti buli kidduka ekiri ku luguudo bagenda kiteekako tracker ka jeep nga bwe kabeera ku motoka yo nti Abdullah no mwategedde nti avudde ku parliament nti tumulaba apakinze ku Simba nti naye kati avuddewo tumulaba apakinze ku Imperial nti wuuna avuddewo agenze Gindi. George Orwell mu katabo bakayita 1984 you speak yogera ku government ej'okufuuka big brother nga buli omu waali akolerayo mutaddeko eriisa eddene bwe riti ekulaba ne mu kisenge kyo ne mu nnyumba muwekwese ne mu kisenge kyo n'egindi gavumenti eyo slowly ejja. Ekisooka njagala kubuuza kino kiina etteeka eriyina okukibakinga okuteeka tracker ku buli mmotoka y'omuntu tekyabusinga privacy yange nze ng'omuntu ekyo kimu. Of course nja kubuuza ku byokwerinda oba ki-improvinga kubanga General Edward Kale Kaihura bwe yali wano yatugamba nti ke bateeka kamera mu buli kitundu kya Uganda biwedde ne baziteekawo abamu bazibateeka ne mu ddiiro nina wempita bw'oba ogende ekasanga tewa mwami Besigye waliwo kamera ne bwe weetooloola bwoti ebeekulaba bw'ogenda ogende wa Kyagulanyi wali bagijja ne ku kkuba eno mu main road ne bagitwala weeri naawe agenda ogiwulira ng'ekutunudde mu kawompo eri awo bwetyo naye I don't know has it improved our crime situation. Njagala kutandikira wali ku rights perspective ono big brother atugoberera eriyo etteeka eriyina okubakinga kino eriyo intrusion on privacy eriwo wetwogerera olwaleero Jim Muhezi yayanjudde naga nti gavumenti emaze n'okusayininga endagaano ne kampani egenda okukola bino. Neyanziza ku nsonga ezimu era zenna tebolinze mu parliament ndowooza ezijja next week. Ensonga eyo kweri nge simanyi oba wasoose kulingizaayo wa speaker n'okiraba nti kulembeddemu n'amaanyi mangi naye ensonga eyo tugyebuuza mu bukwakkulizo bwonna obugyetoolodde. Okusookera ddala nga bye twebuuza instrument ki eyakolebwa era yakolebwa ddi egenda okukkiriza embeera eyo okutandika okukola
ojjukira bulungi nti waliwo etteeka eryakkiriza okuhakinga mu ssimu y'omuntu. Mama Mbabazi yalirumirako nnyo obujiji paka we bagamba nti akati okugihakingamu essimu olina kusooka kugenda mu kooti n'ofuna sanction ya kooti nekugamba nti akakati eyo mugiyingiremu muginoonyereze. Ono gwe tulaba ono ayinza okutuleetera obuzibu ng'eggwanga. Era issue eyalimu yali ya privacy nti okuyingirira eddembe lyange mbeere nga buli kiseera oyagala onningirize ontuuke ne mu kisenge. So nga mbuuza Jim Muhwezi instrument eyo yakolebwa ddi era omuntu anaadifayinga n'ajjamu kachipu ako agenda kukolebwako atya era mwasinzidde ku kyokuteekawo charges ezo $40,000 okateeka mu okuba buli muntu ng'agenda kusasula $40,000. Ekyokusatu mwa advertisinga ddi because amateeka agakwatagana n'okufuna ebya security babiranga ekikwatagana kubanga nze bwe nagezaako mubuuza nga alina gye yeetooloola eyo nagamba ati ayita mu section wet ya PPDA nga ya lunaku bunaku tetwetaaga kumalayo nnaku zonna 1 year gy'ogamba bukyanga mu taking decision eyo up to now tekiyitanga. Was it so urgent okugamba nti temugenda kuyita mu mateeka agafuga enkola y'emirimu n'okufuna bagenda okusupplyinga era baani bannannyini kampuni eyo gye mwawadde twetaaga obbamanya nnyo wano twagenza okutinkuula mu bantu abaali batubbye ssente zaffe mu bintu bya gaasi oba oxygen balina okuleeta sirinda ng'essente zaali zibulidde mu famire ya Samu Kuteesa. Simanyi oba kati basupplyinze naye lwaki twetaaga okumanya tulabe bakyaba abaagala okugaggawalira mu project ngene era bakyaba girimu emabega. Ebintu nga bino oyinza okubirabanga ebyokusaaga naye ekikwatagana ne ssente nange wenziteeka oba ne gavumenti wegenda oziteeka bikulu ne bwe zibeera cameras ezo ojjukira nawo waliwo olutalo ani akiri emabega ojjukira ebintu ebyalimu speed governors mu bus okuteeka mu speed governors motoka okulira accident tryinako ne vehicle inspection ekyafiiridde ebyali ebyemisipi seat belts ne bicycle mbukuzisaako side mirror kuzikola otya. So mu nsi ezikulaakulanye obuzibu nti abantu tugenda ntuleta policies wano naye nga tulina okudrawinga mu nsi endala gye bibadde operation nga tolabayo mu nsi ezikulaakulanye the moment nga waliwo Traffic and Traffic Act nti motoka olemeddwa n'okugifectinga okugiteeka mu mannya because it is a law nti motoka within ennaku 14 oba ekidduka ng'omaze okigula teeka nti olina okikyusa n'okiteeka mu mannya g'omuntu omulala naye ngeri etteeka likyagaanya okubeera operationalized wano tuzivuga n'ogitunda n'oli n'agitunda nga tevanga manya ga Kaija eno yonna gye njogerako mbeera ya security kubanga mu nsi ezikulaakulanye kamera yo ogiraba the moment nti ecapturing the number plate wait invoice ogisanga ku luggiru kubanga details zonna zikwatagana naye kati ne Motoka already olemeddwa okuenforcing okusooka okuregistering emmotoka kubanga kamera ezimu zikola ne zicapturing number plate nti bwe yandibadde okubibwa nti number plate kati for example ne wogamba chip nga tena nagenda ku chip kunondola erina okusooka nemanya emmotoka yaani naye ekyo kyennyini olemeddwa okukikola mu myaka 35 ng'eriteeka eryo weeriri kubanga bali improving mu 1990 gundi ya 98 na baji improving mu 2002 bazabadamu na baji improving mu 2007 weeri naye ovuge motoka nze uchanga mvuge motoka nango okwewala abamu bakikola na kalyonzo kama nze ayi gigi agenda nonyerezeko okumanya bikibi ennino why emotoka sijiteeka manya gange. They have done it like that. Era nze sina motoka. But it is a security matter. It is a security issue. Mu mateeka gakuno sina motoka sibangako na motoka. Ntibukeera ku machi motoka yo nekola accident. Ngamba motoka munnange siyenze na nyini wayo wuli. Yani bakwata mulala ne prostituting mu court. So ekyo mbadde ngenzeyo nga by the way
nga tumaze ebyo ekyo tunakiteeka mu nkola tukyalina problems eza kamera wakati mu covid kubanga yali omusajja oyo yagambye nti tutandika kusasulwa mwezi wakati mu covid is it nga bali wagambye nti ekya miliyoni 2 is it a good timing chaita mwaka mulamba emabega ubagamba we bakikola it is unfortunate nti isali wo wasa but no member picked any interest in it naye abasajja bano buli boogera ekigambo olabanga ababeera basaga naye nga babeera bakivuze ebbanga so mu bye nasabye mwami Jim Muhwezi okukola nti twetaaga okumanya bid process, how was it followed? What is the instrument operationalizing obekkiriza embeera eyo okugenda mu maaso bani bananyini kampuni eyo nga tunakkiriza kubanga ino kireta mu parliament to approving nga tunakkiriza birala byonna bamaze n'endagaano tuba tukyadda nedda kati bano alinga gandi bagenda kugula eddaga ijjanjabo omulwadde ate yafudde sebo nkugambye ekyo kiri ku line up ya next week okay yagamba tugenda kutandika okuvanga lumu okusasula bikola oba tebikola tetunaba awo tugenda omukwatira Kaija ngeseba omanyi ekigambo kye natandisizza nga njogera ku motoka z'ababaka kwabadde kaakagambo timing wiiki eno ensi ebadde mu kuwuniikirira olwa kampani bagiyita Pegasus kampuni eyo bw'obanga Israeli togimanyi mu bingi afunye sente okuva e Bulaaya olabako Pegasus emirundi mingi oli bwa transferinga sente nga ziri awo ntonotono ogenda okulaba ezitasukka bukadde butaano ogenda okulaba nga Pegasus nze gye nali mumanyi naye bw'ofuna akamesagi nogana naye Pegasus yani kiki ngenda okuteeka mu system nga Pegasus munene okukira money transfers internationally abadde amanyiddwa okubeera nga y'omu ku kampuni mu nsi ndoze endala y'Abasomaali eyali etambuza ssente n'otalaba gye zaavudde akweka identity ya Abdullah aweerezza naye woono gye ziraze ne zikola ki ne zituuka ensi erwanye nakyo nnyo naye ekyo si kyekinjogeza ku Pegasus kampani ey'Abaisiraeli ekola mu byuma ebiketta yajja in the limelight omulundi ogwasooka nga gavumenti ya America erwana ne kampani ya Apple okugira gundi okubreakinga password okumanya oli byakwese nti Abdullah nti esimu ye yino nti tumanyi yagikozesa aba Apple ne bagala mu court okufa n'obutanyagwa tetugenda kuwaaki password ne bapasuwinga ne bagenda mu kooti kubanga yendagaano gye bayina n'omuntu agula Apple kye gyemuguza nti ebintu byo tujja bikweka tujja kunningiza bagenda okumaliriza nga Abamerika tebakyadda mu kooti ne baga nti twabivuddemu ndiye kiki nti ate tukyayagala ffe twafunye kye twagala kuba liri Apple ng'abuuza yatuusa atya oluvannyuma lw'emyezi 9 baazuula nti tekinologiya wa Pegasus yali tamanyi Apple ngono buli kufulu gye yasiba oli agiyiwa mu asidi n'ayingira kati we twogerera mulirwana bagaye nti yakozesa Pegasus n'alingiza eno ewaffe n'awunyiriza gundi of course n'alabye sente nga nyingi nnyo omuntu wa bulijjo tagwana nakweraliikirira kubanga sente ze babadde bamentioninga okuwunyiriza ku buli namba ndoze emitwalo gyabadde oba 5 oba 5 ejja dola buli namba kati amawanga amankuseere teri yagenda kuwuliriza ya kibazo halo sweetheart teri yagenda giwuliriza bajja kulonda mubagaye nti Abdullah ono azitowa atya yawe abeera mu kunyumya amayuni g'emikono muveeko but at a time as such gwe ng'olaunchinga chip zitracking abantu buli we babeera odiringa otya ne timing neyanza nnyo neyanzeege waliwo ebintu by'otandika okulowooza
ngo kireseyo kibazo ne Pegasus yarabikidde nnyo yes nedda omanyi yes wali wabadde owulira simanya abantu abali Brussels abali South Africa abaliwa nti ensi era Pegasus eyambye nnyo kwa bo bali bakola badde bewozaako nga baga nti bebima bye babikola okubiziguza zi government kunoonyereza ku criminality bano simano babbi ba motoka osobola bakwata bano batemo osobola bakwata mubaate bakisuubira nti abantu baagala kukozesa technology oyo tukateile freedoms z'abantu nti ababavuganya kuba kati olaba nti buli kati mu Africa buli abakozesa technology oyo batagetinga nze njogedde ko oli muri Rwanda no nige batagetinga omulala mwe mumanyi yes asogedde linnya nange batagetinga bani abavuganya era nasing waliwo omuntu omugwe nasinga bw'aba anyumya naawe mwena mwejjako gadget ate temwogera akwata notebook nedda akwata notebook nemuwandiika noddamu nayo kye nemuwandiika noddamu nayo kya ali Uganda wano noddamu nawandiika nayo kya tulabe yakyamyewe ekirala emmotoka bwe baako ki ekirala nekyendabye kubanga kati abantu bagenda kuddamu okukozesa enkola ezedda mbadde nyumya n'omuntu abadde azze okundabaawo wabweru awo nomugaako jange yagenda nandeetera laptop Google yali egikoze nga laptop teri mu my computer terina ku saving ng'olina kugikozesa ng'oli ku internet yagana okukwatayo kuba waliwo omuntu byayagala okukola nga tebiri kuki naye nga yo buli kyokola oba buli kyotypinga biki nga kyonna kwokisa kakati nga gwolinawe weeyambudde in the name ogendera ku technology neweewaayo bwoti ng'omuntu omu hola yagenda n'awandiika emabegeyo n'agamba nti ebyalema CIA okufuna mbugugo yabifunye voluntarily Facebook kwaja mamanyi gundi wasomera wanti tasomera giri ka ebibuuzo byonna nojjanga obidda mbiki byosinga okwagala myaka gyo ani mikwano gyo n'obikuŋŋaanya n'ogikuŋŋaanyiza n'emikwano gyo kubanga gwawanga friends request y'omukwano gwo naga CIA byali byagirima kati okwata bukwasa information n'oteekaano so nti kati bannaffe kubanga kati bw'owulira ne cost implication ey'okubega bw'ogamba $10,000 $1 essaawa ziri ku 3,500 bw'ogamba omutwalo gye mitwalo 3 milioni 3.5 bw'okubisaamu emirundi 5 oba yagenda milioni 2 kakati gw'oli ku muntu ogwo kati omwo muvamu vaccine meka okye milioni 2 naye lindako Kaija yes vaccine protecting abantu yes kubeera nga balamu nona abega naye abeerenga mulamu interest ye yes egamba nti abantu baffe basigalenga ki yes and kyovolaba I think wali osomye ku kitabo kya the secretary of the Mossad ekyo kinene kyovolaba omuyisirayiri tolambwa abikola ate si byakozesa okubega ayagala omuntu gwanga era alinga awakana nnyo n'Amerika mbwegogamba technologies satellites mbunze nsindikayo muntu akola okumbegira so kino ekintu bannaffe kye bali mu kukola is repression era kyogenze n'okuotinga ka 1984 newspeak tulina otukanga n'omukazi bamukwarenjingira n'ekintu n'okwogera ne balanga n'okukyusa ebyafaayo kati bannaffe balowooza survival instinct eri mu kwakozesa ebyo bano abalese bukipu wano e Uganda obutuloolera yes totunuulira singa eyakuba kaweesi ku boda twalina chipu ku boda twandibadde tusobola omugoberera wuuno ayise ku kitalo kakati wuuno aligi aledda kakati chipu ebo oba ongoberera oba wenvudde nga njibbye ewenvudde nga njibbye nemmala ogikozesa era nenjidroppinga eri ku number plate no ndi mukugamba they are mobilizing the secretary of the Mossad bw'osoma ekitabo ekyo olaba ddala kuba securities plan bino byolaba bakola teri bantu b'amakya bakola bintu ebyo kyova teri musango n'ogugu twali tufunye convict ono abeera mu kooti
teguli nogu refugee conviction teguli ko nogu nomu mulira gumu nti gundi gwamusinga kati bano batambe ba confess nedda anti kwalinde manyi balo ya bigenda nedda anti eralinda anti bakikugambye dinga mu court nga bakonfessinga ojagenda okwesanga tekikola ki nga tekiriyo olwaleero kuba government eruzinze trust oba obwesigwa eri mu bantu olwaleero mikwano gyange basohaba ne bagana banzi bagana nge babiri benzirako basiraamu nze bayire mikwano gyange abasinga basiraamu aga netwalwa ki wano olera suspect gwoleta musiraamu so ojja kuleta buchipo obwo nebwe kinaabanga is the work of the state era bajja kugamba mbwe pikipiki bagibye babye kachibeere ono kamera zabawonyeza kansoke nsome message z'abantu ono yeeyise sustain agamba nti Honorable Abdullah oyogedde ku mitwalo 4 buli kidduka nze nvuga boda ezaffe zinaaba mmeka mbeera mmenye musango bwe mbasi ziyina emitwalo 4 gye gimu egya loole egya benzi n'egya kosa soke tuddemu mukuyita minisita Jim Muhwezi okunyonyola ku nsonga zino sina kindi n'okutuleetera agreements zino ze bakola ekigenderera byebyo bannange basewe ne banyabo kumanya yabyogerera mu press conference nga nange bwe mbanyonyoleredde wano otubirobera naye ebigenda maaso awo mwami Jim Muhwezi yabimanyi kwe kumuyita ebyo ebisigadde tujja kubimanya nga amaze okujja okunyonyola parliament ku nsonga eyo ekyemitwalo 4 alina okusasula ani anatalina kusasula naye bwe yali akyogera yagamba chipu ya mitwalo 4 okugikuteekeramu so twetaaga okunyonyola andi chipu teriko buzito weba chipu boda yebizezimu andi chipu bali kunaba plate ku Mercedes ne ku kosa banazisaba sente mbadde ndudde okuwulira kosa banazisaba sente zezimu kituufu baganda bange ebyo ebimu kutwetaaga mwami Jim Muhwezi ajje atunyonyole kati kiye kirala twetaaga obukuumi n'okubeera mu mirembe awatali kukola bikolwa bya butujju naye nga ssemateeka oyo bwagamba nti buli muntu yenna alina eddembe okwekalakaasa naye bw'oba weekalakaasa ate bwewala okulinnyirira eddembe ly'omulala so ffenna twetaaga obukuumi era twetaaga okubeera mu nsi erimu obukuumi obw'enjawulo obusobozesa buli munnansi okubeeramu nga tewali amutataaganya naye ekyokulinnyirira ate eddembe lyange otuuke n'okunnyingirira omanye bwe ntambudde ani gwenjogedde naye kubanga ebyo babigezaako ku ssimu ndoza naye babigezaako byaganye omanye wa gyensuze oba oliawo kikwanguyire n'okwanguyira okutujja amangu mugundi mu bulamu bw'ensi kubanga gavumenti webanga eyagala okukujjawo emanya mangu wookoze eki osuze naye by the way that is not the solution kubanga ekyo nakyo osobola okiteeka mu kibazo n'okiteeka mu motoka yange nini mmanya nti no nze gwe mulinyirika ngende noonye eya mukyala wange gyenja okutambula it is not the last solution nkugamba ekyamangu gwe mba njagala okutambula okugenda e Kampala kinyanguyira mangu nnyo okugenda n'enninya taxi kinyanguyira mangu nnyo okugenda n'enfuna emmotoka ya mutabani wange oba eya muganda wange oba eya taata wange nintambula n'engenda e Kampala so mu byonna ebibuuzo ebiri ku nsonga eno ebyokwerinda tubyetaaga ne twetaaga one privacy n'eddembe ly'abantu okusigaza ebyama byabwe ekyokubiri eno kampuni yayingiddewo etya wonzikiraawo Kaija oli agamba nti eddembe ly'abantu olitunulidde I mean security y'abantu n'okufa obitunulidde gwe okubanduulu nti balinyiridde eddembe lyange bayingiridde privacy yange tunulira abafa oba tugambira kamera abantu babakubanga kiro webassayo kamera abantu babakuba misana nga ne kamera ziraba tezikwatanga muntu n'ogu n'omu babakutte
anti tubalize mu kooti bakonfesinze nokukonfesinga Abdullah uno wana tunawulira naye bakonfesinze nkugambye nkwadde scenario oli abbe pikipiki ogitulakinze azze akubya Abdullah ogitulakinze agisudde wano ku Simba atambuzaawo ebigere mu nsendala kiri kitya mu nsendala kiri kitya mwaye bannayuganda baleme bavugisa Uganda nga Uganda ey'enjawulo n'ensendala abatugamba mu nsi awali kamere yes obutemu butono kati ezaffe weziri concentrated ezinnawera onenda tulina oti ziri concentrated kino ekintu ekiriwo Peter beera ffe eri abantu yes beera eri abantu bangabirano balya sente mmeka mu kamera bamugamba omuntu omu yayawulako $1,500,000 eza dola nadduka nazo no it is information n'olwaliro yadduka wano ng'alidde ensimbi kati wano abaana mu M7 batugamba nti bamubala kati bamusomedde kino waliwo era nanyini kyo akitembeeta ategeko chipu kati singa bwe naaba nvuga emmotoka bwe badiirinze n'ebya privacy togiraba mu nedda kati kankubuuza ekiriwo emmotoka ojjukira emmotoka deputy IGP eyakavaako sabbiiti gyeyagenda nayo ku palamenti number plate yagiriko ojjukira ekintu ekyo obadde ngola emmotoka zi V8 zino zibayita yoro omudidi ng'eriko UAM nga number plate we yafulumira nene emmotoka nga yitennafuluma naye nga abazivuga nga bantu baki banene mu gavumenti eno crime ya Uganda eri ku high level si abajiwakaali si abaana ba mu ghetto abantu bali mukwe abasajja bano batuule besorting eri waggulu ampuliriza Lutindo omanyi Kaija ayogedde nga nvo wano omugenzi Teddy says cheye oyo mukwano gwange baba bafunaana okulya sente za gavi bagenda okusanga ng'emmotoka ezimu mwe baateeka amafuta enamba yali ya tractor nengeri ku costa oluvannyuma naga nti abasajja bano basobola n'ekisoboka kuba ng'enamba bali bagitimbula ku tractor ne bagisa kweno olabye emmotoka wano ne bagikulaga ng'emmotoka 3 zigikozesa nga weze kukuba kweziri mu nsonga ya musabiti muzeyi bakkiriza nti number plate yali ya mmotoka eyo ne bagikozesa bajja kulajja ko atambule waliwo we nagenda procedures ono kati amanyiwe myaka giweze mingi nnyo ntuuka ku operation Wembley nga kano kayanja yagikulira operation Wembley yabeeranga Clement Hill Road ngenda okutuukawo ng'abasajja bakayanira emmotoka eyo nze nagiboye kati eyo yange nze nina n'ennamba zange ng'aleese ennamba agipiningako n'eri emabega waliwo abadde apininzeeko eyiye kati eyali ampise okumulaba mu kifo ekyo bampa omusibe gwe nali njagala yeesanga nga byendabye tayagala mbirabe ayagala kujja mangu era nantwala ku Serena gye tuba tusinkana ampuliriza abadde Abdullah Kiwanuka mulima mayuni ne Harold Kaija tusinkane nate